Baffe abalungi aba programu yaffe eno n'olwaleero tukomyewo olunaku lw'Essande. Buli omu yeebuuza ani gwendeese. Katono nnyo tukukyusirizaamu okusinziira ku bantu be tubadde tuleeta, leero tukyusizzaamu. Ono nno gwennyina olwaleero alabika nga mukozi munnange. Bw'atannimbe anaabalimba ate nnaakola ki? Gwennyina mutunuulira bwe nti y'omu ku basajja wano ku New Vision abasinga okuba abakola entertainment omulungi bw'omutunuulira tosobola mweyisaako maaso. Agenda kuba atweyanjulira. Okola ki ekyo? Bapeke. Abakyasi amanya Bruno Beti muzukulu wa Mukuma Ndiga. Nzaali mu maaso go lunakola leero. Amanya gamatuufu gwa. Amanya amatuufu nze Bruno Selunkuma. Yeah. Bakuzaala ddi? Omwaka muzibu mukko nenga emyaka neka nabuuza jjajja recently nangaba nyingi 26. Ate nazo sinagiweza njiweza mu October nga 9 ku independence 2023. Obuze emyaka 26. Ekiso otambula nakyo. Ndaga muntu kuliko mirala. Kuliko mirala kuba sinze yagisayiningako. Ndaga muntu kuliko emyaka emeka. Kuba kuliko 25. Emyaka jange nayo naye simene bwe nadde nembuza gye because nze tebanzalira mu ddwaliro. Mu lusuku. Sasebo ne bannyabo leero gwe tuyina munnakatemba presenter buli kimu akikola. Naye agenda kutunnyonnyola ku lugendo lwe ebyo byonna by'owuliramu obwo obutonotono bw'ayisaamu. Saagala ogambe nti ate omwana akikoze ati ekyo kyabadde alina okukola. Mu lusuku nga bakute ku kitooke bwe bakuzalira. Yeah, kubanga mama we yali tewaliwo ddwaliro. Bweyanzaala actually mu lusuku byali agenze kulibanga onogenda olimeko. Abakyala babanga bagumubu ng'asindika omwana n'agenda yeekolera emirimu gye. Kati bakusindika mu ttuntu bagenda omususu omutwale w'omukyala bano abazaalisa bamuleera b'oku bitundu nga mama yazadde dde akaana. Olwo baamubuuza ozadde sukaali ozadde sabbuuni? Alina okuba nzooza nga zaala kigagi kubanga nkaawa. Bruno mama ne taata we gye bali? Ya mama gye bali buli omu ali bibye lwakuba bwe mba nnyumya ebintu ne sitera bagendamu nnyo kubanga mama bw'amala okunzaala bampeza emyezi gyalinga 2-3 nansuula ewa jjajja. So that's why all my life kusuulayo busuuzi oba yakutwala n'akuteeka? byali biwanvu mukko awo by'okudedede ne bibeera biwanvu mukko nandeka ewa jjajja jjajja azaala taata Mukuma Ndiga. Fana yeta muzzukulu wa Mukuma Ndiga yoyo omukyala. So olugendo lwange lwonna luli attached ku Mukuma Ndiga. Mama wo ogendayo n'omulaba? Mama wange namulaba namusanga ngenda muzuula nti yanzaala. Nasooka ne mulaba ku yali P7 P6 awo ne muzuula ne bangamba oyo yanzaala. Kati 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 bwe muzuula mama ne mulaba. Mweraba ne mwebuuza. Bali ntubuza akaabye nancamire mulabye. Kati then nenvaayo nezzamu okulaba omwetegeeza ddala okukikakasa nti yanzaala that was over senior 2. Nemula nengera love nga muloga nti no kati that love mama biki teriiwo because of kuba naye kibalemu okuva ku myezi 2 paka kati. Ne taata ye mulaba was it yali senior yali so yanzuka nemulako ku P5 or P6. Obeera wajjajjawo nga tolaba taata? Kijja kijja wange yali abeera yekka. Kuba tajja omusajja yali yabazimbira amayumba baali bakyala 3 okuliko Mukuma Nasaza Kabejja baali 3. Kati Nasaza Mukuma Ndiga nga yakuma abeddira endiga that's what tumuyita Mukuma Ndiga. So tata namulabako naye era tata ne bwe ngendo mulaba tata bwe nagenda mulaba ate nengwa mutekeza step mom. So katata tiyagamba mama nti alinayo omwana kyobola bamandu bavinga message engamba abawala bonna nti ne bwoba oyina omwana relationship gyosookeddemu bweba ng'efeirinze Mukama bwakuyamba n'akuwa relationship endala nga ntuufu amazima gakulembeze. Omuntu ono gw'ofunye mubuulire nti munnange nno njagala naye emigugu gyange ntwala nagyo oba nedda. Bw'agamba I'm not taking yowa migugu mweso yonoonya n'asobola ebizibu bye. Because nga taata yagamba mama nti munnange nno ninayo embwa oba ninayo ekintuntu ebbali omukazi nti yali ntaddeko maanyi ge yanteekako amaanyi. Kati taata navaayo nga ekyasinga nnyo okunkulayo enziko omukazi bwe yamala bwe yayokya uniform yange oyo step mama nga nenvaayo awo nenzirayo nemmanya kati wano laavu tewali because namale ewe
bwe natuukayo nga bono bwe najjo kyalewuwo nga gwe step mamu wange nondaba kati omuzeeyi tabeerawo kati bwe natuukayo namala wiiki namba nga sabye ku muzeeyi ate nga waka wembeera osegera tampa access kumulaba singa bwe nabekeera waka nenkola emirimu kati ndi munsibiri ebweru nga nkyakola emirimu kusanga paka nenva ebweru saa 8 mwenga mwebase ezekiro embiza waka nga noziwa amalagala oyagala kunywa nti oli kalungi neetaaga okulaba nkwekkaanya twalina embizi ewaka nga noziwa amalagala era eyo gye nagobera n'embizi neetuuyana Bruno anti labayo wambuyagadde kumanya byange buuza kabenjigoba nti neetuuyana owa step mother kati wenamala eyo wiiki nga tata simulabye kuneta tandabangako kati ebeera etuuka ndozobanga abaana baddeyo ku masomero katata nandaba tata bwe yandaba namugaa najja dda nanga kiyinza kyokubanga wajja dda nga simanyi nabuuza mama nayebuzaabuza katata bwe yagenda ate gye emiggo nebakira mizibu omugamba nti najja dda osegera emiggo gyali mizibu okunyonyola nti nno nakola ki najja dda osegera nankuba mizibu kati bwe yankuba mizibu katuba tata nagamba toddeyo wajja gyogenda somera wano obeerewo ne baganda bo bamanyiire tata olwagenda okumulima mama nakwata uniform nagyokya akutte ebitaba uniform nali ntambudde nayo kati kumakya bampadde engoye zozoza ze nayo zange engoye n'akomunda awo tugenze nnyo wangambye yonna oyagalayo nga ngoye enzooza kati lumbu enzooza mba nzitadde wabweru bwe nti nzitaddewo mpitirivu ngenda munda mu nnyumba okunona sabbuuni embizi baali bagitadde kati mba ngenda okutona sabbuuni omanya okunona amazzi zange embizi nga omutu ga sabbuuni egulumye wakati bweti nagoba embizi Didi nagoba naye nga ngenda ndeekana suula sabbuuni wa maama embizi nzibu ng'ewanda kyovu okuba nenva wasemaza byakuddayo mu lugendo lw'okuba nti stori yange netagenda kunya paati eyokubiri nyina okunoonyeza ddala owaayi kakati oyingira otya katemba aliwo omukyala bamwita Mama Liz naye nali kunyumiza ku Jjajja Wange Mukuma Ndiga yaleetako ebikunta ku ssomero akusina we nkola interview nesitaka kunyumiza ku ssomero that was yali primary P6 P6 awo P6 P5 nenafuka ku buliri omusolo ne bumyande ku mutwe nga nfuka kati Mukuma Ndiga Jjajja wange yanoonya bwayinza okukikola neme kuddamu kufuka tuli ku parade nyambadde ekikaka kikange n'akasaati oba kaali ka pinki tuli ku assembly ekutta akati tuli tuti ngenda okulengera omukazi ajja mu kagomasi yeetisse ebintu saabifaako endoza si yeye nakulaba ku parade ng'ajja omusomesa kyaba agamba edimasi yaliko nagamba ndaba nga Jjajja wa Bruno ajja ngenda okulengera nga Jjajja parade ebeera bwetu ku Monday twakubanga parade ngenda okulaba nga atuuse n'ebikunta nno ki yali nsulanga mu gomasi ye nga waliwo n'obugodeyadeeyo oba yali yabujjawo obudeyadeeya nga abuzinze bwati n'akakeeka baali bwe pa ku paredi abaana nga bangi kyaba agamba omusomesa njagala mwami wange agamba kyaba agamba njagala mwami wange nebampitayo Mukuma teyanoonyanga kibooko ng'aba n'oluga nakati kulina emyaka lulinda nze sigenda wuwe nga kibooko bayuta luga yalujjayo bulungi bwati yankuba kibooko zalinga 84 ku paredi kufuka ku buliri ng'okaabo banga weekumiza nkaaba nali sinza butakaaba kibooko zaali mpitirivu okuva olwo olwova otya okufuka ku buliri batandika actually olwo nawona nze kibooko ze zamponya kubanga baŋŋambako olumu mbu ogoba olaba amatooke nga bagasibye ku ggaali bagavuga kati ettooke erisooka okugwa bw'oligoba owona namala mayiro nnya nga ngoba akagaali akatisa amatooke tekasuula ttooke nga ngoba kasuula ettooke ndyoke bwe liggwa ne likonoka n'olyokya bw'oliri owona nagoba akagaali twali tubeera sanga nakagoba baga matugga nsalamu ne kolansi naye nga njalagamba omusajja suulayo ettooke mpona okufukaaze so Jjajja wange oyo lirya mwagala nnyo by then bagyali myaka ndozanga 7-8 Jjajja wange sinza kukola kino nesita munyumyako lumu yambonerezaako mu mbonereza yali ey'amaanyi etya
tinalinga nsula mu gomasi ate nga gomasi agisiibamu twalina ssente nze nali twali bubi nnyo era nze ndi mwana wa munaku tondaba ne Kampala okubeera nga nvuga motoka ya bbeeyi nga ndi bwentyo nyambaddeko nyumyenyumyemu sirina akantu n'akamu ne waffe tuli baavu Mukuma gomasi yalinga asulamu ate nga nze gyasiibamu gyenebika kati limu mmunyiiza yantuma ku luzzi n'endwayo yali antumye empuuta bwe nasanga abalaba abasamba akapiira nenyingira akapiira empuuta nenjiteeka wali mala omupiira ng'empuuta embwa egiddi ngenda okudda eka nga sirina mpuuta muwogo twalya mukalu kati Mukuma yakola ekyafayo kimu gomasi n'ajambala juka yesuuka ye bulangiti n'ajjayo omukeeka n'atandika oluka kyo saa munana bwawuuna yayimbanganya ennyimba za Mukama bwawuuna nze ndi wali ntunga jjajja kujja mu gomasi simugambe nti gijjemu neebake simugambe jjamu omufaliso gwange jjamu essuuka yange simugambe nti jjamu piro yange siireyo mugamba 11 Mukuma bwe yagiramu gomasi ate nga 10 bwalinga budde bwagenda kulima nagenda bugenze munene ko saakomba kutulo. So I love that woman so much nnyo bingi bye twayitamu bingi bengambo bikunyumiza bingi nnyo tuyinza okuswa ne bucha ne bukeesa ne bucha kati otya n'oyingira bakayimbira mbandi that is nali matugga olwo omukyala mutama Malizi maama wange omuto mama Lizi ono bagenda bategeka okuzanya ku katemba tembaawo nampita nfinchalinge kati bwe nazanyamukko waliwo omukyala bamuta Kotire senga wange yalina connection ne Senkubuge yalina mutani wamuta Arthur babeeranga ano mutunde ne kati abeeranga nnyo mu gundi ezo nga Senkubuge akyakola ku radio Simba kati nga namba ya Senkubuge kati bwe nazanya katemba olwo nandaba naga mwana goza ndi wa mukyalo sina simu nendaba enamba nengenda ku bigundi nenjikubako Senkubuge nakwata halo ani ono konzenze Bruno mbeereno musanga mukyalo nangamba kiki ndala kuzanya katemba nangamba omanyi ku Mavini Hotel Natete konze simanyiyo linya taxi kulete mutano tukamutano gamba ogenda Natete watukane tubuze Mavini Kampala simumanyi simujanga bwe najjange nyi Kampala nga nkoma matugga mu kibuga nze kati n'entambula n'enzija nentuka mu paaka empya ani akulagirira awali paaka empya ebiseera nalinya taxi nagirinyira mu matugga nengamba fenga weesoka conductor obanga Mukuma kati nenge Mukuma nga akuwandiikira akapapula lumu n'akapapula kangwako nalindeta bweyogere nga ndese matooke ga sister wange nga kuliko enamba y'essimu n'akapapula nenneebaka oba nalya kali oba kagwa bitye bansuulaawo kankuzeeyi kati kati Mukuma ng'awandiika akapapula paaka empya ng'ateekako Natete Mavini Hotel ne Mavini tamanyi spelling olandika Mavuni obaani nga ngamba olutuka bwe kakwase conductor ankamuwa ng'asomako ko yeno conductor ngambe notegera Natete tuveeko naawe konza ontuuke mu paaka nengenda mu paaka bwe natuuka mu paaka neninya paka Natete nenkola Senkubuge yava kusima shoya bwe yagwanga saawa nyana jana nsanga onenga ngobye nga sifaananika Mukama akyusa abantu kati ndi muntu n'obuwala bunyayanira tewalabo bwali bunnoonya bulaba yambuga amufaachi n'ekintu wanoonyako nze nampijja tewatawana olimba naawe leka kugira kati nenkola ki nendaba Senkubuge nemugambamu nebanga mpandiika ebbaluwa esabayo okuzannya nenjiwandiika nenjibawa nenkola ki nenkola training omuntu ali omuzibu yali aloozi asimatovu jjoyi baali balina omuzanyo gwe baali bakola ekyasimatov nanyimiriza wali abaana twayingira abaana baali 500 ndi wanjawulo nti ndiwonzekka emyaka njiyinza okuyinza okugamba ejjajjajja nalina emyaka gyalinga nali mwa 19 19 between 19 awo jakubala kubanga wali watugambye olina emyaka 21 wali eri 26 ntambuza gwa 26 kati awo ntandika okuzanya katemba Mukama mulungi benasanga bonna twayingira twali 5 ngenda kwejjukiza kati ndiwonze kawala bonna baavaamu nennemerako nembiremeramu nembifungiza nebintawaanya nebankubamu nebangobamu Mukama n'ayamba bwe bangoba bwenkomawo omanyi wandenze nyina omulimu gwe nali nkola nga bangoba naye nga nenkyankeera nga nkoma paka lwe yangamba nkuvuddeko kola Senkubuge alina ekintu kyayogera bwe interview bw'aba agikola mwagala nnyo namuyita Daddy kubanga taata wange Kampala nti
ya balina omuzanyo gwe baali bakola gwe nasanga bakola baali baguyita dube gwali obwegusanga byansi mu byansi sayina mpaati kati agenda ampa paati y'omusawo omuganda nengenda nengula bulungi embogo nengula biyirizi ebyo nenkola ekibbo n'embogo Lydia Nampijja nazannya omusawo omuganda abantu batandika okunkuba essimu ngenda embasawule era bambamperezangako ne ku ssente nange nnyina ebizibu tutandika nzazikula baaba nozikulu yanje ensonga baaba nazannya obusawo obuganda byansi omuzanyo gugenda okuggwa nga nze nambeemu mbazannya abona boogera ku ate nga nagusanga wakati nga gugenda okuggwa so awo bantu batandika okunotisinga kavuka kazannya kavuka kalungi nembeera nga nembirudi nga mpola mpola kakati ebintu bya TV bino bitandika otya osisinkana otya Leila kati TV ate yo weyawukanira wa nali olusenkubugeera senkubuga afuna omulimu ku Soloti wa Bujingo ngo batandika Soloti Media bagitandika awo banoonya abakozi senkubuga yasooka ku bavi batabani benze kubanga twali tukolanga drive senkubuga wa mukatemba tuwabanga sente Katemba temuli nnyo sente bayinza mulimu ntono bayinza okuwaayo 2-3 naye Katemba kyakumekinga kufuuka sita kufuna mirimu nti bwofuna training eyo nofuna okumanyika emirimu gijja tubula abaana ennaku zino bamulimu batya nti bayingira baagala sente teri mu sente naye bw'oyingiramu ng'olina talent olina passion okikola kyo n'ogaggawala oyingidde TV kati senkubuga nyingiza ku Soloti radio nfunako program ekyombo ky'omudigido tugikola nze Jasi ne Lawrence tukola program etabuka Bujingo agamba Bujingo ng'akyali muntu nga talinakyuka bino awo nga tukkanya twala ne ku mmeeza akyali ne Mama Teddy nga kyali ne Musumba Teddy nga Teddy ajjawo ku Soloti ne batune tunyumyamu ne tusaagamu nga nkola sho nga n'abaana be wabe boogera ku nze kati batandika TV Soloti TV bampakeera program batata fast nakola eri maama n'ebyenje ne byesokola mmanyo teweewaananga abaali bakulaba ebintu babuuzeeko ninabanga watabu kusonga Bujingo mulungi kati awo Susan Makula agwa mu tteke za Bujingo beekwana jjukira Susan ayingidde tulaba Susan twalinga naye nga tunabeera naawe nga tuli ffenna kyekimu tutulamu ne tuli akatogo ne tuli ali ebijanjalo byaffe beetokose Susan yayiiya amagezi agatandika okuswipinga buli omu fena tutandika okuva mpolampola abatandikawo okulaba gundi avuddeyo Tamale avuddeyo Tiamale Njasa avuddeyo buno ng'ebbaluwa bateekako redundant naye ng'omuntu yali alina show ku TV eyalina show ku radio kyombo ky'omudigido nga nane kids show lwe Sunday abeera redundant nga ne production enzagikulira abeera redundant ninvaayo bwe navaayo nembeera awakawo namalawo emyezi gyalinga 4 Flavia Nampita oyo mwagala nnyo n'obulamu bwange bwonna Flavia Namulindo simanyi nakumanya nanoonya kyemuwa kyekyambuzi nnyo era senga ali muwala mutonzi naye muzadde mwana ne tumulabangako Flavia mwagala nnyo nkyogera nti olina mu kamera mukazi wattu mu Amerika gy'oli Bruno Betty akwagala nnyo lwaki obulamu bwagaanamu kaawo jula ku kibuga siinaako maama siinaako taata toyinaako baba toyinaako tiimu gye bayita Bruno Betty family gyeri ewakinga bulungi lwaki tinakiro natulonda mugambulamu bwanga obulamu bwonna weetaagayo omukwano oguliri yagenda okuyimirira wakuwa ekibegaabe golininge on ibe batono era bwe nagikola Bruno Betty family weeri abaana mwe bali bakola ebyenjawulo batunga balima bakola biki balina ba Asha balina Bruno Juice lwaki just nti nalowoozaayo nti nganze Flavia bwe yankwatako eryo n'omuntu oyo nga mukwano gwe ng'osobola okukwata essimu n'ogamba n'okubeera wa family n'ata reacting n'okubeera mukwano gwe n'agamba ataano gaago Flavia bwe namuboneza message ku message mga Flavia mu home ngambe jukira awo nali nkoze ku linnya nga bw'obeera abantu bagamba nga tukyakulaba nga weesubira mu nnyumba ovaamu ogenda kufuka obusene bwa kaunti mbulidde buweddeko kyasula mu nnyumba ze wakaliga kayumba lumbwemu nze nasabangisa akayumba ng'ekinaabiro kyewabula ate nga tekyatuuka onaaba omuto bagulengera oba okyana bano baba wano na sabbuuni akuuteko mukakuuta ng'abakazi bana bebbeera alitumuuza ku kino ekyenayekuuta bwati nga tubalengera kati Bruno Flavia bwe twanyumyamu ku mesenya nanga Bruno Betty yanku office alina office wano ku Old Kampala
odi Kampala we no office dance and beats troupe ye nangamba ja nanga Bruno chi namuge myezi mukaga ndi mu nyumba sina mulimu awo nga buli omu yagira ati chobola abana bafani bano bayimbi batwaga tuli kumpewo bafani bakwagole nawe nete bakuwanikanga nnyo kola bibyo bakuwanika betula ntoli munna mawulire okola ku TV ne gumolo mu mugugwawo ne balipota bano banonyanga tebakulaba basobola okukwewugana tuleke nawe ngenda kusakali ngenda sakali waguni ndeka nawe nja kukubira so inakola ebyo n'olwana wekka no making in life love yabona mutukira wanchi yangamba nga Bruno wanchi batukola tuyiyokoleyo kademo moyo show yenyini ya demo tugene ntujide kagwa wachi ne bana kwa kubukedde tu tuyiya chi program ekina nko chi waswasi ne chichusa mu fast acha yiwa fast ne chichusa mu waswasi ne tujana okuyingira wano kulinga kuyingira maji this is a corporate company tumalaga je yingira si banchi gamba abantu this is a corporate company ina mateeka gayo tumala era oli bwabo okola ngo ina ID yayo oli part of government as in oli part of unsi wano sibuno bu TV Flavia yalwana wano netwegayirira mwami Kagwa n'agamba nga sina nno sente imagine omuntu mukwano go just yakuweze filminga yakugamba dia tomuyitsi mwana wasenga osumana wa muganda wo Flavia twali tuzanyako ne mukatemba ina ekinywa kyali mu atali na talents ngani mbaka embe drum actors Flavia na abikole ntutulira no mwami Kagwa naga nkwade kubukedde tu neto sasulu atenze njagala wakanga aweda tetukuwa kamera wana omulala gwengendo okwebaza sintumwa saka kamera person wawa kavuko kalanga katategane kategere saka emutu gwena kubanga ne muga saka actor Flavia Monko asango mukolere taina de n'ekikumi ne mukolere kati Flavia ngagenda okufilminga ba Jominacha ali akola muziki ku lugudo kagenda okufilminga ticheti kyakola ekibozibozi ngangamba funa wekweka saka ngambita waswas funa wekweka we malaba nonkuyisem nga nekweka watu ngeri saka nampisa nga nye miguwa jange nino okwepena abachala bepene bapoke emiguwa mukama nayamba bukedde ne bampa contract ai DJ yesajiranga nga tewaliyo buli omu wajimulaga gitambuza buli wamu kubampa contract ne banganji no musala goli gwenkwede bagenda gompa manche naliko omanche naliko uli yange ensi gyoli musi kilo zembize zagozi manya amanyi bwe kati tibye webaliza Katonda kubanga mbatoke mu mayo Flavia gwa amanyi obudde go wankyaziza kati kati Flavia na fighting abambi nenyengera bukedde yalinzibwa okuyingira sina ID nga tosobola kuyingira ofibira tebakumanyi nnyonnyo n'entoba ne Flavia nga wali wangamba kola kino laba mukama ajira kerekera agenda mu bufunze wali okisabira sasa bannyo naye mukama yakireeta kerekere bwe yagenda nsereko nangamba ogenda kukola akayisanya kerekere bwaba seleke bisala byonga ya producer yali senior producer oh my god nzanga nakola bubyo nasula ntu yampa bili n'ekinya kya weekend naye ankozera konga yali muganda mama ekinya kya weekend kyo tutakola bulungi tetwakanya nyo na fifi yali akikola twakanya nyawo nyo tujja kudda tunyumyewo ante ati yandaga mutima mubi ya welcoming budiri ratio katika isanya kwende nenfuka mukozi wa Bukedde TV wano mukama nanyamba wano nenkola nenfata ndi mukozi ndi muwulize kola kino kola kiri ne bino nembikola mukama nanyamba kati yenze Bruno Betgola eri mukatemba ngandi sitaka tibanegala jangu lero zanye jangu kole kino mba ndi wa mukama mpadde yaka motoka kataddako kimampe yo mukazi muwase embaga mujje nga mwambadde bulungi togira mbiteteyi naye ekiteteyi kye kisinga okunyumira gome sitengwe togira mbye unalabako ewalala emimikolo emirala nga mpya oguze engule teteyi oguze kigule nga tompya makeup siye wa bulijjo akavisi ka bulijjo bere nga olisibye ekikambwe ate liri olumu liina engeri erinkulukutako bweri nerigweri naye ekkubo ly'amasanafu linsudde amabeere ekkubo ly'amasanafu nange lyansuulako naye gwe lyakusuula mmanyi kati oyingidde Bukedde TV ya oli mu Bukedde TV munda biki by'osinga okwenyumirizamu Katonda by'asinze okukola ekyensoga ekigenda sobola kwebaza mukama mpadde emikwano
wadde mingi egindisappointings but mukama ampadde emikwano ejjajja ginyizuga nti mukwano gwange naye n'agamba nti Bruno beti mukwano gwange. Ani yasinga okusikiriza okuyingira bino ebintu byonna, wuuyo mu katemba, wuuyo mu TV, mu famire yammwe mwalimu omuntu akirina? Nina taata wange omugezi omutasejjembe Bazilio yankwatako ng'akyaya nga tannafa nangamba oli muzanyi mungi ojja kubeera muzanyi. Ye yali munnakatemba lwakuba atagenda okuba nga ntandise okunsembeza mukama n'amujjulula kyannuma nnyo 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 naye mukama bwe yasalawo. Famire yaffe gyali yali omuzanyi wa katemba banga mbumbo ne muzanyi yamuzannyako naye nze saaliyo saamanya oba yabizannya asanze mbizannya n'embyanamiriza. Ki ebisinga okunyumira? Ekisinga kusobola okunyumira nze nga nze omuntu nyumira nnyo okubeera nga ndi happy n'abantu nga banjagala. Njagala nnyo omuntu anjagala ate njagala nnyo omuntu ayagala nga njagala nga tayagala nzagala ne Jjajja wange kubanga Mukuma Ndiga bwe bulamu bwange. Era olwagenda ku page yange ya TikTok tayinza yisa video kasooka bubiri nga tanalaba Mukuma. Facebook toyinza kuyita bifaanyi bisatu bina nga tunalaba ku Mukuma. Lwaki? Ye buli kimu abaddewo nnyayewo nnyo omubiri kyova olaba mukwano gwange. Bruno asinga kuwoomerwa mmere ki? Okikwatagana n'emmere njagala nnyo local food kubanga ndi musajja wa kuno era zonzo nzikoona nnyo muceere etooke n'akawunga n'omuceere ate nekyewunyisa siwoomerwa nnyo nnyama naye nkona ekijanjaalo ekibisi ayayayaya oluusi n'embizzi na anti kyobola nkomyawo ne ŋŋamba munyabo webale kutushuutinga nababa leero umalu naye ya nyama n'omuceere actually nyama tooke n'omuceere mbiwoomerwa nnyo nnyo gyonna ekijanjaalo mbyagala nnyo mu mikwano gye neenyumirizaamu nina emikwano omanyi buli woolaga mukama gattako emikwano egizimba emikwano lwaki kubanga obudde bwa program waweddeko dda nze nkimanyi tuli mu extra ndi nakubuuziza ondeeta ssaawa mmeka nze emboozi yange yannaku nnya naye kati nja kuzza paati kakati nze bonna eyimbamu nga tumaliriza programu ya biki ebisinga okunyiza gwe nga Bruno noga nyiga n'omuntu okukola nga n'otakola. Omanyi nze bwe mba tukola nkola nnyo nina sho gye nkolera fuuda za tomanyi oganibagani bannange otuyana n'entyo zonna ezituyana yonna n'otuyana nti nze njagala nnyo omulimu kinyiiza nnyo omuntu nga tukole nga takola. Ate oluvaawo kiringa bwe nolaba abavubuka bakugambye olina mugende mukole n'otakola lwaki tokola that extra ne weemalayo lwonadde ekimufudde owaakabi actually ndi muwagizi wa United eyandetera okuwagira United yali Cristiano Ronaldo era bwe yagenda mu gyali eyo mu bawalabu saagivaako kyakuli nanyiga nnyo ng'oli omusajja amugegenya ntakoze era tikuno nasanyuse nga akubye goolo nnya lwaki alina that extra otegera lwadde bwasamba yeemalayo n'ogandooza agenda samba guno gwokka ekyo tagenda samba ate nekyo mulanga asambye so nze njagala nnyo okukola n'enkolera ddala n'ogamba akikoze. Nze nva mufuludozi kyo saa 9 nga novuga ate ngende Masaka ninayo embaga because ndi MC ku mbaga ndi MC ku mikolo ndi mwanesi wa film na group ayita Bruno Films nina Bruno Ashers osegede nenge bibi nabikyali awo gwe nerayire enkolagana yammwe yimiridde kachapizo mukwano gwange actually era abantu ebina okwebaza ne kachapizo mwali kakodyo yabeera lwakuba kale twafunamu awo katono nnyo bugundo obutakanya butini naye obwo bantu abali emmere bubeeramu toyinza bwewala naye nga she is my best era bwe ntunula mu lugendo lwange lwakuba gwe obudde olina butini nina bwe namenyekako eggumba lino ne livaayo kagaali nno awo wandegeya Mukuma Ndiga ali mu ddwaliro wangenda mutwalira ddagala mba nsala wakagaali avuga wanuwe nsala bwe nti ntulidde manyeeze eno zokka ezivaayo ng'owakagaali aveeno yakuba wano bwe nagwa ku kano ka pavement wenti nakuba olino ndikulage ekiwundo kikyaliwo nkulageko ne bantwala omukyala mutama swabole nateeti mukyala yanyunga neriddayo kati Leira nina abantu nina Leira na Jini Nakachwa gwe nakubiranga menyesi nantwala mu ddwaliro ne balizayo Leira ndi mu singo
Leila nanzigiye kana ntwali wena nganja ngobere neka ebanzijanjaba mpaka okuwona eggumba paka kati ndi mulamu. biki byewebaliza katonda ng'ojjeko okuba akukuumye biki mikwano mirungi kaki koogamba kano kansusu? Neebaza Mukama kubanga yanzigulirawo yampa talent egwe nziginyisa nga tana talent naalibadde wanze ataasoma wakoma mukyakumi sine 6 nagigezaagezaako oganako kabu n'omugigi nagugezaako ne bantu bazigenda okuleza omugigi nga father yatusaaka kalika gundi ngoba Bruno obugambo obusembayo eri bafaani bonkuleka embitiibwa seegomba kuddamu kukyaza onemeseza okola tuli mu kuseka busesi ate nga sikunyumiriza gundi senga wange yandeese akakuuta ebintu ongambye obudde buweddeyo ongambye obudde era bwe obudde buweddeyo siibulaba wagizi bonze nkute bafaani bange amanya nze Bruno Betty erinnya lya Bruno Betty gwanvu lirina gye lyava abamuli bakonvyosi ayayayay obudde bwawe amanya Bruno Betty Mukuma Mukuma Ndiga ndi musajja munaku siri mugagga ate njagala nnyo emikwano eginjagala bonjagala nkwagala siri musajja mweraze yadde ng'oluusi kajjako bwa serebwa ko bwa sita ekyo nkiraba nawe okimanyi mulimu neero olaba n'ogamba ne wano leka ndi kerebu n'ogamba wano ninnyemu ku ddaala naye nga siri musajja mweraze ndi musajja mukkakamu ndi musajja omukozi omwogezi ku mikolo emisomo omulungi profession kuba nabisoma natikkirwako ne diguli ekajeeri eniikini munnange mbadde njagala kugamba singa basala ku musaala gwange olw'obulango bwa bizinensi yo bw'okuba ogenda kungwako ekyo kyokimanyi wakyazezansi navugako n'omulambo ku ggaali mu kyalo sini P7 P7 sente zibuze za registration kati waliwo omusajja yali afudde yali mupakasi ku awawaka nga baneiba nga balina akagaali nga tebalina agutwala Bruno waguvuga ne baguteekako obutube bati ku gaali ne bagwalako ne basiba enkoba Bruno okakasa ebintu bye baleeta amagi aga boyiro anti olina okugabuuka nga onoogutwala eggaali baliyita road master tuve mu katemba omulimu ogwo wagukola nagukola Bruno tunula mu kamera navuga omugenzi ku gaali kati tutukano za gaali